Abalonzi b'e Busiro East ate baganye ebyokuddamu okubuzaabuzibwa abakulu bano bakwano ba Nakyemalira abamuzannyidde akagambo nga kuno kuliko omukulu Nalebo Sseggona nga kuliko omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bo Sseggona bamugambye dda tokyalina kyotugamba tuviire genda va wano baganda bange mikwano gyange ebigambo bimuzze ku matama bukyanga yeepanka bukyanga yeeperegesa bukyanga yeefuula nti naategeera nnyo bukyanga alowoozesa abantu nti munange be baasoma balina ku bitabo bye bategeera mukwano gwange nyongera okubunjukiza n'omutegeeza nti ebintu bimukaalubiddemu olwaleero anti munange adde balowooza nti wano be balinawo sse badde balowoozesa abantu nti munnange batali Uganda teritambula Uganda terigenda mu maaso naye twongera obajjukiza n'obategeeza nti ebigambo bibazze ku matama tweyanziza nnyo baganda baffe mwenna abalina kye mukoze baganda baffe mwenna abakola okulaba nga tutambuza eggwanga baganda baffe mwenna abeewaayo ku lwa Uganda eno ebeere ey'enjawulo banange tuli basiimu nnyo era twongera obajjukiza n'okubasaba tutambule bwe tuti agali awamu gegaluma ennyama era agali awamu bannayuganda kwe batunuulidde era tulina okukkiriza nti nga tukwataganidde wamu nga tuli bumu nga tutambuza nga tulina mission emu tuwa ekigenda tuzza mabega era tuli basiimu nti essuubi lyaffe ebigendererwa byaffe n'okwagala kwaffe tubisimbudde ate era nabyo bitambulira ddala nga birina okutambula era tweyanzeege mwebale nnyo bannayuganda muntegedde ekiŋŋaana okusayininga ne musajja mukulu ne musajja mutegeevu manyi okusoma ababa bakyamuukiriza nga basayininga mu paalamenti baalimu nga bajeti eyita muli ku Mpuuga muvuma mu bajeti y'emu mwe baaweera Kigongo ssente mwe baaweera Sekandi ssente mwe baaweera Kadaga ssente ate ziri mu tteeka bazigaba era bajeti paalamenti ey'awamu yeyagiyisa muntegedde abali ku mitimbagano kakati ababireeta batandise okuswala ne bajeti mugirabyeko ng'etambula ng'eri mu mitwe emisengeke obulungi buli muntu bamulaze mulimenya abammwe paka ddi ndabagambye okusooka mwetegerere manyonyodde ensonga lwaki sijja kusayininga bw'oyogera baleekaana bw'osirika yalya ani asula enjala nze wendi nnyo ku Wankaaki awo wennyini w'okutte ssebo w'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona akali amenvu wenjagala tutambulire ogambye nti abawalalira Mpuuga bonna bannanfuusi kubanga bajeti eyawa Mpuuga akasiimo ak'emiliyoni 5 ye bajeti yemu yawa abaaliko basipiika ba paalamenti akasiimo k'emmotoka Moses Kigongo yafuna akasiimo k'emmotoka Edward Kiwanuka Sekandi n'afuna akasiimo k'emmotoka Rebecca Alitwala Kadaga n'afuna akasiimo k'emmotoka wano wenjagala okukubuuliza ekibuuzo ekisooka ku bisatu bye ŋŋenda okukubuuza ssebo w'ekitiibwa Medad Lubega Sseggona akali amenvu bw'eba bajeti yafuluma ng'erina kusiima abaaliko ate ono akyaliwo era akyali akitiivu mu buweereza yagiyingiramu atya era ebaba abaaliko baaweebwa ne balangirirwa nti baweereddwa lwaki ono yali omu ku baaweebwa teyalangirirwawo kubaweereddwa nti omukolo ogw'okuweerako abaaliko basipiika ba paalamenti ebirabo by'emmotoka n'Empuuga tumuweereddeko akasiimo ka miliyoni 5 oŋŋamba otya nti mu bajeti omwafulumira bali naye mwali kyokka nga bali baalangirirwa n'eggwanga ne limanya nti bannange ssente y'omuwi w'omusolo ekwatiddwamu ne ssente bweziti buli eyaliko sipiika wa paalamenti aguliddwa emmotoka naye ate ye eya Mpuuga lwaki yayitira mu nkukutu nga tetwawulirako ng'erangibwa officially ku mukolo ogwalangibwako abaaliko basipiika ba paalamenti nti baweereddwa emmotoka bwe neetegereza obulungi mu bitabo byange oba bwe neetegereza obulungi abaaliko basipiika ba paalamenti baaweebwa obusiimo bwabwe oba ebirabo byabwe eby'emmotoka ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwa Desemba omwaka gwe twakakuba amabega oguwedde ogwa 2023 ate Mpuuga agenda okuteekebwako omusikasikizi w'Ejjowero Ssennyonyi ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogwa January
omwaka guno gwennyini gwe tulimu ogwa 2024 ekibuuzo kiri kimu abaateekateeka bajeti eyo kubanga bajeti yali yabaawummula abaateekateeka bajeti eyo baakimanyako nti Mpuuga agenda kuwummuzibwa ku bwaloopu ne basalawo bamusiime lumu mu advance agenda okuwummula ng'olwedde ayina akasiimo ke mu mpale oba abateekateeka bajeti eyo bakimanyi nti okugiteekateeka si matooke kuli oba amannyo okusinika kitwala ssente nnyingi ne basalawo engeri Mpuuga gy'anaatera okuwummuzibwa baali olumanyo simanyi oba baakimanya batya bamugatte wamu ne basipiika ba paalamenti abaawummula babasiima olunaku lwe lumu oba babasiime omulundi gwe gumu baleme kwonoona ssente wa musolo nga bateekateeka akasiimo ka Mpuuga ng'amaze okuwummuzibwa ne basalawo bamusiime lumu mu advance n'olwo luggwe omanyi bano abasajja balowooza bali mu kuyamba Mpuuga weewaawo omutima gwabwe guli mu kumuyamba naye buli lwe mugezaako okuyamba Mpuuga wallahi mwongera munnyika mu nnyanga ogwo omukuba gwe mumuweereza wansi mu nnyanga gy'atuubidde mbu mumusikayo ate gulaalidde mu bulago gye mukoma okusika mwongera kumutuga bano abasajja baatulowoozesa nti oluzungu olungi lutegeeza byabufuzi oli kasitajja n'ayogera oluzungu olungi aba amanyi ebyobufuzi naye njagala obbategeezaako si buli musawo amanyi okwogera oluzungu nti yabeera asinga okuwonya oba si buli amanyi okusoma Oluwarabu nti yabeera asinga okumanya ebyobusiraamu oba okusomera omulwadde edduwa nedda Oluwarabu lulimi era si buli alumanyi nti ye mutegeevu ayina okusomera abasiraamu edduwa si buli alumanyi nti yamanye nnyo Katonda kakati n'oluzungu bano lwe boogera olulungi wadde nga lulungi naye terutegeeza mbu ebyobufuzi duli mu byo babadde batukubye oluzungu babadde batukubye amataayi babadde batufuula batategeera mbu bo be bamanyi ebyobufuzi naye era nnyongera okukutegeeza ayina enkoko giweereze mwami Kyagulanyi bw'oba tosobola gimutuusaako waakiri giwenze ngiwuute ku lulwe naye omusajja oyo abayambye nnyo okubategeezako mwenna bannayuganda nti ebyobufuzi tebitegeeza bali bitegeeza mmwe bitegeeza bulamu bwammwe kubanga bali ababakolera decision ababagamba nti ffe twasoma nnyo ffe twambala amataayi decisions ze bakola tezikosa mmwe zikosa baana bammwe kubanga abaabwe tebabajjanjabira bammwe tebabajjanjabira zikosa byansoma b'abaana bammwe abasomera mu UPE kubanga abaabwe basomera mu international schools eziri private bikosa bujjanjabi bw'abaana bammwe bali abasiba amataayi abalowooza nti be balina obbategeerera bakyala baabwe bazaalira mu international hospitals abamu balinnya na nnyonyi abammwe be bazaalira mu malwaliro ga gavumenti ne bafiirayo bali abalowooza nti be balina obbategeerera decisions ze bakola zikosa mmwe kubanga sukaali tebamugula mmwe gye mumugula naye babanga bamugula mmwe gye mumugula mmwe mubawa ssente ezimugula mmwe ate mulina okwenoonyeza ssente ezimugula temukkiriza bansiba mataayi oba be mulowooza nti bantu bayivu okubategeerera ekibuuzo ekyokubiri awo tuvuddewo ekibuuzo ekyokubiri ssebo w'ekitiibwa Medard Lubega Sseggona akali amenvu bw'eba bajeti eyasiima Mpuuga ye yasiima Kadaga ye yasiima Sekandi ye yasiima Kigongo ng'ebirabo temwaweebwa bifaanagana oba ng'ebirabo tebaaweebwa bifaanagana ng'ate baafulumira mu bajeti emu bajeti eyo osobola ogitulambululirako nti abaaliko basipiika abatesitesi ba bajeti eyo baabalaba ng'ekizibu kyabwe entambula si ssente kyokka nga tekyekizibu kya Mpuuga si ntambula kuba entambula agirina wabula bwe tumuwa ssente ze ye n'azeekoleramu kyayagala abeera mutuufu era olukiiko olwo oba komiti eyo eyateekateeka bajeti eyo yayitako ku babeneficiaries bonna abaaliko basipiika ba paalamenti ne Mpuuga akyali loopu naye bategeezako ku ngeri gy'egenda obbasiimamu
na biki ebiriwo ebigenda okubasiima nti owange Kadaga Kigongo Sekandi naawe Mpuuga mwenna muli awo naye tulinawo ekirabo kya miliyoni 5 cash n'emmotoka ng'eri wathe miliyoni 5 tukuweeko ki nga ye Sekandi yalaba ng'ekizibu ky'entambula si ssente mumpe ssente kuba siina ntambula nga ye Kigongo yalaba ng'ekizibu ky'entambula si ssente naga mumpe emmotoka saagala ssente kuba entambula ky'ekizibu kyange ng'ekizibu kya Kadaga yali ntambula era nga yalondawo ntambula mu kifo kya ssente ng'ekizibu kya Mpuuga teyali ntambula zo zaali ssente era ne basaawo bamuwe ssente olukiiko olwo lwatuula lutegeezeko ku bagenda okusiimibwa biki bye bagenda okubasiima nabyo era buli omu akola choice ku kiki kyalina okutwala abasatu bali bonna abaaliko basipiika gundi yaabwe choice yaabwe ne yeegatta n'ebeera uniform nga yonna ekizibu kyayo ntambula era ne babawo entambula nga ye Mpuuga omu ekizibu kye teyali ntambula yali mmotoka singa okusiimibwa kwabwe oba akasiimo ka Mpuuga nga kaayita mu kasiimo k'abali baalifunye akasiimo akafaanagana omu teyalifunye emmotoka teyalifunye miliyoni 5 abasatu ne bafuna emmotoka leka kutulimba ssebo ow'ekitiibwa ate era kubali abaafuna emmotoka noone yafunye 5 baali badde balangirirwa lumu ku olwo nti bafunye lwaki Mpuuga teyalangirirwa mu bafunye lwaki bali bokka be baalangirirwa mu bafunye era lwaki bali baafuna mmotoka ye Mpuuga yafuna ssente ekyo kibadde kibuuzo kyakubiri tugenze ku kibuuzo ekyokusatu nakyo njagala okinnyanikule bw'okinnyanikula nga nkuviirako ddala siriddira kunyega tulaba bajeti y'emu mwoyogerera esiima abaaliko basipiika lwaki eno ku sayidi ya bwaloopu esiima y'omu ate nga akyaliwo tesiima bonna abaaliko singa Mpuuga yali mu bajeti y'emu ne basipiika abaasiimibwa mwali baddemu Morris Ogengala Tigo kuba naye yaliko leader of opposition mwali baddemu Nathan Nandala Mafaabi kuba naye yaliko leader of opposition mwali baddemu Philip Wafula Ogutu kubanga naye yaliko leader of opposition mwali baddemu Winnie Kiza kubanga naye yaliko leader of opposition wano wetwebuuliza nti webanga budget yali esiima baaliko ku sayidi y'abasipiika lwaki eno esiimye omu akyaliwo tesiimye bonna abaaliko lwaki eri yasiima baaliko ono yasiima eri akyaliwo tesiimye bonna abaaliko kale singa yamusiima nga akyaliwo naye ng'esiimye bonna abaaliko kyali badde understandable twaligambye nti waayo oba osanga ererere basazeewo bamuze naye yasiima aliwo omu si bonna be yaddira mu bigere kyokka eri gye bagamba omwavudde eno sayidi eri esiimye bonna abaaliko era akyaliwo ye tasiimiddwa ono aliwo ku sayidi eno ey'abaloopu yasiimiddwa ng'akyaliwo abaaliko Bogengala Tigo Nathan Nandala Mafaabi Wafula Ogutu Winnie Kiza bo tebaweereddwa Mpuuga yaweereddwa ng'akyaliwo mukkirize mbavume n'ekivumo kino mwakwenya bannange mweyambudde nnyo bannange munaabuuse nnyo ab'ebitiibwa ebibuuzo bibadde 3 osobola bitwanikula akyaliko lwaki asiimibwa mu baaliko ekyo kimu lwaki abaaliko bwe baali balangirirwa nti bafunye ono ye teyafuna lwaki akasiima kwe kaafulumira ng'ono akyaliko naye yafunira mu baaliko lwaki abaaliko sayidi eri basiimwa na mmotoka lwaki ono yasiimwa na kaashi era lwaki abaaliko sayidi eri baasiimibwa bonna lwaki ono asiimiddwa yekka ng'akyaliwo mulekeraawo tuwuddisa guno omulembe mulabufu nnyo guno omulembe mutegeevu nnyo
ate okuva lwe twakitegeera nti politics ategeeza ffe bannayuganda situgenda kuddamu kukkiriza nsiba matayi yenna okutwerimbiikirizaamu nga yeefuula tutegeerera ng'ate decisions zakola zinyigiriza ffe bawejjere bannange ensonga tuzeekwatiremu kyova olaba emakindi eyo ewali Alani Ssewanyana tuleetayo David Musiri nze kandidenti wange gwe ate munnange bano abamu balowooza nti ffe tetutegeera ffe tulina kuyigganga tetulina kulya tuli balungi mirimu tuli babi kulya nedda tubakooyo okututegeera temumanyi bizibu byaffe temumanyi nnaku yaffe bawejjere bannange kale bwe kiba kyetaagisa kuwawula mpapula muwawule empapula mujje obufu obwo mu butwale kubanga mmwe mutegeera abawejjere be nabo Baseggona baava ku yunivasite Bampuuga baava ku yunivasite nga bafunirawo bifo tebamanyi tekitegeeza kugenda mu ddwaliro n'otasangayo ddagala omwana wo n'akufaako tebamanyi tekitegeeza kunoonya fiizi mu bugubi tebamanyi tekitegeeza mwana muto kukaaba kubanga ye omwana omuto tomunyumiza naye ng'ewaka tewaliiwo sukaali tebamanyi tekitegeeza kutwala mu ddwaliro omukyala azaale abasawo ne bagaana okumukolako abo b'oyagala bakutegeerere ensonga kaakano mu kaseera kano tugenda zeekwatiramu ogambye nti bano abali ku mpuuga abavuma muleke bannange ku misyuzinga bigambo mpuuga bw'aba avumwa ye kennyini kye kivumo ekiri mu kumuvuma oba ye kennyini yeyeevuma kubanga bwe tuba nga tuvuma mpuuga ekivumo kyaffe kirindi ebitaano wajjayo byaki bakusiima batya nga bakwebaza ki ani oyo gw'okuba emiggo n'aseka busesi kasiimo kyako akakuweebwa akakwebaza gw'ovuganya okumuvuganya obulungi tewali kivumo kyonna kyali kivumiddwa mpuuga tekiriiyo bwe kiba nga kivumo ekyokumugamba ku miliyoni 5 then ate wamukisa nnyo kubanga fe ababbi emutundwe twabookyanga bookya kasaawe ye bw'aba avuma buvumwa wamukisa nnyo ng'aliibwengo kubanga eyo yonna gye nnakulira ababbi twayokyanga bookye bw'aba mpuuga nga ye ali mu kuvumwa wamukisa nnyo kubanga omubbi nga abatuuze bamwetoolodde bali mu mukuba abatawulira bamuvuma ndi kibbi gwe aba awulira bamukuba kati mpuuga bw'aba ayambiddwa ng'avuma muvumwa mwebazi Mukama Katonda mu mwebazi oba ekibonerezo ekimusaana kyakwokyebwa bipiira nze yeekolera itongo musiibye bulungi